Saawa ya Bugombe bwali mu Kisoro District. Anti muganda wange newankubadde nga ebyafaayo biraga nti Kisoro yemu ku districts NRM gye yeewaana okuba n'obuwagizi obw'amaanyi ennyo kubanga mu bululu obuyise obubaddengawo babaddenga bakozesa enjogera yaabwe juzi Secretary General wa NUP yali ajogerako gye bayita ejana kwijana era nga banababifuzi bagikozesa okubeera nga bategeeza nti district eno ebabugira 10 ku 10 ebagira NRM 10 ku 10 kakati munange mu kalulu akajja kebagenda okubeera nga baddamu by election kagenda kuba munnaye katulaga obaddala kituufu Kisoro ekiririza nnyo mu NRM oba wetwogerera essaawa eno endowooza yajjulukuka NRM bwetyo yamaze dde okubeera nga ekola primary zaayo elections era balonze Rose Kabajenyi okubeera nga yagenda okukwatira ekibiina kino ekya NRM bendera mu by election. Naye nno bonnange Bobi Wine ne Salim Tana bano be batyo bakubiriza abantu b'Ekisoro okubeera nti bonnange bakasuka basuula kyebayita okusuula akalulu mu ngeri y'okuguguba defiance. Salim Tana mukanchaya mukankwaya noti mukanchaya mukankwaya era nga ono yakwatidde NUP National Unity Platform abendera ye candidate ku kifo kino ekigenda okubeera nga kijjuzibwa ekya Kisoro District Woman MP era nga kampeyini bazitandise lunaku lwakuna ennaku z'omwezi 31 zitandikidde we Bobi Wine mutaka nnyo Ekisoro wali era nga Tana mu kwerekerwako Bobi Wine mu buntu bw'ate okubiriza bannakisolo okubeera nti balaga obutali bumativu bwabwe obusungu babumalire mu kusuula akalulu era bw'atyo n'abategeeza ewatali yadde okubeera nti yesikamu nti Kisoro yeetaaga ekisingako kikiseera ebigambo byagamye ekiseera kino kiseera kyaffe okukyusa ekintu kyonna abantu bwe batyo bamukubira emizira era n'ategeeza nti ebimu ku biremye ekibiina kya NRM okubeera nga kikola nti district infrastructure yaayo eri matongo enguudo mbi nnyo naddala enguudo mbi nnyo tukooye obulimba n'enguudo embi mukakase nti bonnange mugenda ku ballot box okubeera nga mubasindikira obubaka obw'okuguguba obwa defiance era kuno kwasinzidde okubategeeza nti districts ezirina ababaka nga ba opposition weesanga nti baleese nnyo obunkenke era gavumenti efubye nnyo okulaba nga ekola nnyo okusobola okubeera nti bagiraba mu kalulu akaddako. Bobi Wine bw'atyo bonnange ayongedde okubeera nga akkaatiriza ebigambo bya Tana era n'abagamba guno gwe mukisa gwe balina ogw'okubeera nti okulonda kuddiddwamu. Mbasaba era mbajjukiza nti guno gwe mukisa gwe mulina okubeera nti nno mulaga obutali bumativu bwammwe era mbasaba mugende enju ku nju kubanga tusindika Tana mu palamenti mubategeeze nti twagala kusindika Tana mu palamenti olwo eddoboozi lya Kisoro lisobola okubeera nga liwulirwa biri mu kalulu wali kampeyini za Tana aberekeddwako Bobi Wine okubeera nga bajjuza ekifo ekya Kisoro District Woman MP. Bobi Wine nga bulijjo ayongedde okubeera nti akikkaatiriza ng'ajjukiza abantu b'Ekisoro
nti njagala mukimanyi nti General Museveni tabafaako afa ku famire yekka, famire ye yokka gy'afaako. Twagala ensi oba eggwanga nga buli omu munnange alina eddoboozi era nga ffenna twenkanankana. Kisoro District Woman MP jukira nti ekifo kino munnange kyajja okubeera nti kibeera vacant oba nti tekirimu mubaka oluvannyuma lw'okufa teweerabira okwa Sarah Nyirabasisi Matete. Ono yali State Minister for Defence and Veteran Affairs. Yafa munnange obulwadde bw'omutima gwesiba Septemba 7, 2024 era bw'ati munnange n'afa. Kakati okuddamu okulonda kuno akugenda kubeerawo nga Novemba 14 nga bwe nkutegeezezza nti mu byafaayo Kisoro y'emu ku district bana NRM gye babadde nga bajja beegiriisiza kakati era okulonda okuyise kwonna babadde nga bajja beewaana nga NRM nti n'abantu babawagira 10 ku 10 era nga bakozesa eŋŋombo yaabwe eya ejana kwijana 10 ku 10 wala nigwe bayitanga parukomia tegeeza 10 100 naye kale katulinde tulabe era kino kiringa kigezo kubanga wannange anti bagamba kyotanala tukyesunga ettooke bakoze eki baali tutti nti ojja okwesunga nti ettooke lyange kweriri mugende mukole muti njaddirya enkya kumbe eri munnange ettooke baali tutte. Bwe tukuba tooki mu bululu obuyise mu bitundu ebyenjawulo ekayunga mu Northern Uganda eyo yonna gye bubadde nga bujja buddamu ng'oggyeko kali aka wadrindoza ke kasembayo okubeera nti nno NRM General Museveni akkiriza okuddamu okubeera ng'aswazibwa. Obulala bwonna tubali tulaba emiggo nga abakola ku kampeyini eza nuupu naddala bakwatibwa basalako ze hotel oba ziloogi babeera bapangisiza okubeera nga basula ne babayisa bubi nnyo. Katusuubire ndowooza bino tebigenda kubeera Kisoro wano kubanga twabimanyiira okubeera buli wamu ekayunga twabiraba naye walalo yonna tubadde nga tujja tubiraba obululu obuzze nga buddibwamu nga olabira ddala General Museveni yalayira nti asiriddamu kuswazibwa ebyantukako omwaluwa nabitegeera era nga bakola buli kimu ekisoboka okulabira ddala nti mu butuufu kiba kibi nnyo okubanga kirinnyirira oba kisoomooza nti demokulasiya oba oli gwe tuba twerimbikamu obwerimbifi naye nga tumutambuliza mu bulimba nakusiiba abantu katambala ku maaso nti abantu bakeera ku nkya bagende balonda omuntu gwe baagala naye ate ne mubalemesa ne muteekawo buli kimu kwegamba okubeera nti mulemesa kiba kibi nnyo waakiri ate mulekayo naye katusabe endowooza Kisoro oba kiyinza obutaba kyekimu katulinze tulabe.